abatulaba mwe bali kutugoberera ku Kakosfax 256 muli bakabinyo ekyo kyemukola kiyitirivu nnyo. Uganda edduka supiidi amawulire mangi naye nga kyonna kye kiri tujja kubanga tubikwasaganya mu ngeri emu oba endala. Bannange Dr. Jose CHAMELEONE yakoze vidiyo y'oluyimba Kuuma obwesiggwa ebadde maze emyaka 20 nga tetulabanga ku vidiyo yaayo. Vidiyo yanyumye naye ate ekyasinze okubeera ekyenjawulo ffe abawagizi be twalowoozezza oba olyawo nti oluyimba luli olukadde luli lwagenda okutuuzaako ekifaananyi so nga ate yagenza okuta vidiyo ate nga n'oluyimba lwennyini yaluzeemu. Lyo oluyimba lwali lulungi nnyo Kamili okusinziira ku luno lwewataddeko vidiyo ate ne Chage yabaakinga mu luno olupya teyabaakinze wabula wamuwadde buuyi endorsement wewabadde ng'omaliriza. Ekifaananyi ky'oli mu kulaba kyekyo ekya vidiyo empya Dr. Jose CHAMELEONE gye yatadde naye audio nedda audio yabuzeemu wabula producer muwa credit nti yasobodde okulaba nga agiyayoko kubivuga ebyoluyimba luli olukadde luli lwe baakola mu biseera biri ebikadde wabula kyonna kye kiri luyimba lwasigala lwa Kamili. Kamili yayimbye Kamili katutwalira abange konsati nyingi ezigenda okuba nga zijja. Mwana wattu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe konsati egenda kubanga ejja era tugirinze yamaze okukola press conference nakakasa eggwanga nti agenda kuba akola concert. Concert eno yagituumye Katonda w'abanaku mwene ensonga era yamaze okukakasa nga bwagenda okuba nga agitongoleza ku Hotel Africana. Kati naawo ng'ennaku z'omwezi 3 June we tujja okubeera ate concert ejja kuba nga etambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo so nga ate ne ba B2C bamaze okuwanika concert eno balunywa yagitaddemu sente era nga mwezi gujja kuba gwa September awo B2C bajja kuba nga batukolera ka concert. Ekyo tubalinde ekintu kibwe nga kitambula mwalaali Lwasa ne ejo bamutwagaza ki simanyi na kumanya naye Lwasa engeri gyayogera alabira ddala nga abakazi tabawera ddala ladde gyekitiibwa naye mtu bw'okola ndowooza kasente abakazi otandika kukyusanga bw'oyagala so yagenze n'agamba ono omukadde naye kadde yakomyewo makage agenze okunobamu obwo buzannyo bwabwe babukola ne bamala ne wasaka mukuwe omwewulirireko ng'alire enjo ebintu bingi byayogedde nga tumanyi nti ate olunaku olwaleetera kusanga ne enjo naye nga enjo nabadde naijjo mwazeemu jjo olunaku tekyetagisa olumanye naye nga yakomyewo wali nnyo. kano kaali kabadi enjo okusooka okutambulamu kaali kabadi bweke ng'abakyala n'ebyaweddewo sitepu nayo yagiyiseeko oyi oba ogenda mu bufumbo oba ne steps nyingi waliwo bye baba bakutendeka nti owaayi bw'otuukayo sooka weerwaze kumala ebbanga olaba omusajja anaafuna omulala oba anaafuna n'amufumbira n'akikola kati ayinza okuba bamutendeka ewaabwe gyeyali ava tigwe bwe bakatuuka mu ddya malamu omwaka ogwo ogende obaddeyo kalinga olunaku lwajja obadde oyogera bingi wabona abo bantu bangi bakwepikira ki ekyakukoleredde okukola akaddannyuma Lwasa? Annaye ekibuuzo ekyo kyakimubuuza naye nga tewali kyankakeddwa kyonna. Ng'omusajja nina okuba n'amaka mubamu omukyala ge bayita amaka nane nina okukomyawo omukazi ate ekirala bampasa siri mulonde kuku niwampeta omulaba esswaga lyamuyitira gayogera ne galubiri kweziri tuzaako kaddaali ogambye tulina ogwe twalabye enjo twalabye abepikira Lwasa bamu batasina okwekuba ttatu mugambye abatatu mwalabye omu naye bayitirivu banneepikira okufa obufi naye yazze awumbewumbera ava yaffe omukono gonna gudde wuwe. Kati ate ono wa ttatu yoba yabikoze atya kuba abadde yakeekuba ttatu ngenda okuwuliraga ebya ttatu babikolanga abakazi bangi abalina ttatu za Lwasa nange Lwasa anyiiza sikakisente mba mukazi naye kivaamu naye anyway katubireke tubitambulira awo yamanye engeri gyagattamu wayaze abakazi ne baba nga bamuwuliriza mu ngeri emu oba endala. Nga nsibula njagala tusabire nnyo munnamawulire Nandutu yakoleranga ku NTV yagwa mu kinaabiro ssebwawo naye kaaka
kukakana nga blood clot eze ate blood clot yato mugenzi olugundiro keeki bana tusabire omwana wattu ono minisita avunanyizibwa ku nsonga z'ekkalamojja yali eri ng'akuŋŋaanya emmundu nga zigenda zimanya ze zibba ente abatulukana bajja kati wuliriza yakakkanya afunye blood clot kati awo katumusabire nandu twasobole okutereera so nga ate tusabire ne omwana wattu omusomi w'amawulire nakinkwo Frank yagenze n'awummula okuva ku NTV. Frank Walusimbi yavudde ku NTV yasiibudde munaku ng'omulaba annyonnyola naye nga byannyonnyola olayinanyonnyola ennaku bakiki ayina kyasirikidde naye kyonna kyabala. Abalala bagamba agenda bweru, abalala bagamba ayagala kudda mu constituency ayagala kwesimbawo, abalala bagamba waliwo kidiiru kye yafunye kwegamba katumusabire naye nga NTV yo yamusiibudde bulungi nnyo ne kakeeke ne bakamuwa. Frank kyonna kyekiri tukwagaliza birungi byerere. Nange sijja kusukkawo wano, mukama akuume. Mwebale kwekumira ku Kakos Facts 256 so nga ate ne bwe tulinda n'endongo ya baza lunaku lugenda kuba lwa Idi oba Idi nga akaggwa bwet agenda kuba ata video n'oluyimba olupya. Sente zino nzibu so kati takyata audio coming soon n'ateekako ne audio video coming atalumu katulinde endongo baza gyagenda osumulula akayimba tanakatubulira linnya lyako. Tulinda bulinzi naye nga ntegezezaako nti video shoot egenda kubanga ekolebwa mwangu ddala ate tujja kubanga tubeerayo video bwenaggwa tujja kubanga tubaleetera behind the scenes. Tetujja kuta behind the scene ng'ate video tenaba kubanga eri nga bagipremieringa bana amalo premieringa video ffe nga tubawa wano ku Kakos Facts 256 nga tubawa behind the scenes. Lwekyo muzirinde ne audio mulinde muwuliraani ya mastarinze ate video yagikoleddewa byonna tujja kubanga tubireeta wano mujja kubanga mbiraba. Mbeera bulungi, bye bye.